Projan live yonna gy'osinziira okubanga ogyekuumiddeko tukwebaza gwali e Dubai, e Saudi Arabia, naye nga temulina otegeera nti ekirwadde kya coronavirus kiri serious. Mugezeeko kyewala. Kiri wano mu East Africa kyatuuse, kiri side zaawo e Kenya, waliwo victim omu gwe bakonfaminze. Embeera yesimbi naye nga bamukonfaminze nti ali positive. Kati yonna gy'oli gezaako kubanga wewala ekirwadde kino obutakwata oba n'obutakispreadinga. Yes, abantu baffe ab'enjawulo nga bwe twabagambye commenting ensi gy'olimu n'erinnya lye ettuufu tube nga tukutumirako. Kati ndaba wano mwana mulenzi Abu Internet, tukwebaza okuba ku Projan Media TV. Logose Amina agamba ali Jordan. Tulaba Salima Nakigudde, tukwebaza okubeerako. Tataddeeko nsi Alex Kaita 22, tukwebaza okuba ku Projan. Best Joan ali wali mu Saudi Arabia. Waliwo motivational support, tukwebaza okomentinga buli saawa. Sauda Mukiibi, tukwebaza okuba ku Projan. Hadija Hisham, tukwebaza. Ronashi, tukwebaza okuba ku Projan. Kakinina waffe bulijjo tetusobola kwerabira. Yes, tubebaza okuba nti mwenna gye muli mukomentinga era nga mulikinga. Naye story y'olunaku olwaleero ya mwana muwala Rema. Ffenna tukimanyi nti emabegako awo omukyalo ono yafuna obwambasada ku Rotary Blood Bank wali egundi, wali Emmengo. Era nga ye ambasada waabwe ne bbaawe Dr. Sebunya. Naye amawulire agakatuukako emabega awo nabawa story nga mwana muwala ono agenze alina campaign z'akola, agenda mu different universities, abaana ne badonating omusaayi. Era recently yabadde ku IUIU. Ffenna tugimanyi IUIU ssomero ly'abasiraamu ate nga liri best wali Kabojja. Oba okitegeera? Ate lyabaddeko lyabadde ly'abakyala. Oba okitegeera? Naye waliwo omuwala omu eyabadde concerned. Omuwala ono bamuyita Lydia Eti Ajang. Yawandikidde letter director w'essomero lino eno female campus gwe bayita Mrs. Nabukeera Madina Sebyala. Ng'agezaako okwemulugunya kubanga omukyalo ono agamba nti eddako Namirembe Bitamazire ffenna twali tumanyi yali akulira ebyokusomesa, Ministry of Education, nti yajja ku ssomero nga tali decent, nga tayambadde bulungi. Essomero lino ly'abasiraamu, oba olina okwebikka, then n'empale ezimu, empale tezikkirizibwa, kati ng'ezo ezikwata ezo tezikkirizibwa. Era omukyalo ono ng'agamba nti Namirembe Bitamazire yajja ku ssomero naye tebamukkiriza yingira olw'ensonga yali ayambadde si bulungi okusinziira ku mateeka ge baateekawo agagoberera Obuyisiraamu ku ssomero lyabwe. So basindikayo omuwala female student n'agenda ku geeti n'amuwa engoye z'alina okwambala nti omukyala yeebikka ebintu ng'ebyo mu Busiraamu, oba okitegeera. So yavuddeyo n'agamba nti naye Rema yayingidde teri kye baakozeewo. Yayingidde ayambadde empale ye ng'emutippye bulungi nnyo, talina buzibu, teri yadde n'ekibuuzo kye bamubuuzizza. N'abuuza omukyalo ono ng'abuuza nti ng'abuuza director w'essomero, amateeka baagakyusa? Nga ffe tebaatu updatinga nti amateeka g'essomero baakola ki? Baagakyusa. Kubanga omukyala nga Rema tumusuubira okuba nti ayambadde akakaaya ku mutwe, ayambadde bulungi shariya nga yeeveirinze, n'aba nga asobola okujja mu ffe nga ffe abawala baali n'essomero eritambulira ku nnono z'Obusiraamu. Oba okitegeera? Zezo ensonga ezimu ku mukyalo ono zadde yeemulugunyaamu, ng'era awandiikidde director w'essomero. Kati director ye nga ye tannawa response. Oba okitegeera? Tannawa response olw'ensonga nti kirabika naye kyamususseeko. Omwana yafiirinze concerned ate ng'olaba ekintu kyagezaako okwemulugunyaamu kituufu. Kyali kibaddewoko, Namirembe Bitamazire baamugaana oyingira ate ng'era still yali minisita, baamugaana oyingira paka ng'ayambadde engoye ezijja mu ssomero lyabwe nga bo Abasiraamu. Kati gwe yonna gy'oli gwali e Saudi Arabia, Qatar, where commenting otubuulire omukyalo ono eyakoze such a statement
eyeemulugunyizza yakikoze mu bukyamu oba yakikoze mu butuufu. Twagala tutegeere. Projan Media TV gwali Saudi Arabia, Qatar, Oman. Tubeebaza okuba nti mwekuumira ku Projan Media TV. Mlikinge, commenting, subscribing.